Luganda. Mukama yebazibwa abooluganda gye muli. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Erinnya lyange nze Vincent bamundaga mu Kiibi. Nze ne muganda wange ono Ssekubunga betuyambako okukumaakuma bannaffe wano ekyanga Mukama waffe agenda. Naye mwe mukumaakumika bannange, mwebale okutuwa obuwagizi, mwebale okutukkiriza ne tubanga tubakulembera bulungi. Naye olwaleero bamaama kye mutukoze bannange, enkoko ekikola baana baayo bwetuuka bwebazaala ate nebafuula entebe, ate oluusi nebatakulira mu maaso.
naye nammwe kye mutukoze bannange embuto zazze ziri ku mugongo naye kati situgenze tuweegedde. Abaganda bagamba kabbo ka muwala kajja kajjudde. Abaami basiimu nnyo mu bufaananyi olw'omulimu omulungi gye mukoze, olw'emirimu emirungi gye mukola mu mwaka gwonna, ate n'okutugabula ekijjulo ekirungi bwe kiti. Bagamba kiri muttu kimanyibwa nnyirikyo, naye manyi bano olw'okuba mwabalonda nga bwe bakama bammwe bajja kubabuulira kiki ekiri muttu. Tukusaba akawunti y'ennamba yammwe ogiweereze Mwami Kasambula kuba yakwata ensimbi zaffe. Ensimbi tuzikwata mu ngeri ya bwerufu, tetwagala babataayize abategedde nti tubatisse ettaffaali. Omuntu ayinza okwagala okibatikkula nga muva wano, naye akawunti mukiweereze ettaffaali ndoosa ddene ddala. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Maama wange n'asiima bw'ati obugalo n'okusigaddeyo kuwongera. Banange tweyanziza nnyo, tweyanzega abaami omumbejja naye watuukidde betaleetera Minerva. Naye bawadde dakiika hafu njipima bweti dakiika hafu tweyanza naye Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Amina. Kawungeezi kalungi olumu njogera naye leero mpulira sisobola nnyo kubanga ndi musanyufu. Amina. Banange nsanyuse obalaba. Nsanyuse nnyo obalaba bakwano. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwebale kutugumiikiriza. Mwebale kutwagala. Mwebale kuwulira nga tubayise mu mujja. Ate sigumuse ebiri. Ekitiibwa nkidiza Mukama ku lwekyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bannange simanyi wenyinza kumenya kubanga muvudde mu kona zonna ezalanda ni wano, mutambudde ngendo mpanvu. Tweyanziza sirina bwe nyinza kubawulamu, naye munzikirize engeri eyo. Mbeebaze banange, tweyanziza kulwa bannange, kulwa ttiimu ennene. Abamu bakyalikize tebasobola kuba naffe, naye kituufu ttiimu nnene nnyo betukoze nabo enteekateeka. Bannange tusiimire. Tweyanziza nnyo bannange abakoze obutaweera ne munyukanga ku ssaawa 6. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama abawe omukisa. Amiina. Bakadde baffe be tubadde nabo mu nnyumba n'abakyaliwo, taata waffe twagabanya tweyanziza sebe tweyanziza. Weebale okutuwa omukisa guno, otukoze bulungi. Maama waffe n'alinnya waffe tweyanziza sebo omumbejja tweyanziza. Mukama wange neyanziza kubanga ompadde omukisa. Nange twogera weebale nnyo maama, weebalire ddala, otukoze bulungi. Ebigambo byange byakwebaza, sigenda kulanda kakuba obudde bulese. Bataata baffe, abaami baffe, mikwano gyaffe, bannange tweyanziza nnyo, tweyanzenge. Mutukoze bulungi era nga bulijjo. Mwebale kutwagala, mwebale kubeera bataata balungi ate baliraanwa baffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Obubaka nga bwe mubutiise tugenda kutuusa eri ttiimu yonna ennene. Temujjanga okwo basebo, tusiimye nnyo, tusiimidde ddala.
bonna wemuli mwebale nnyo mwebale ddala mukama abawe nnyo omukisa Irene Mani omwombejja omubenti nalinya n'abakulu mwenna mu kitiibwa mmwe nange ekisanyusa nnyo okubalaba ate obazitolera okubeera abagenyi baffe bonna abava mu nsonga ez'enjawulo kisanyusa nnyo okubalaba nga tulebasisa okugamba amannya agange eze tulifuna mu kakakwa nyimiridde wano mu biti bingi wa kyaki St Jude naye ate nina ekiti ekirala kyenyimiriramu wano okuva mu Luganda Kingdom ne mu kiiko ak'eddendobendo South London oba bukiikaddyo nkiikirira abakyala bonna ab'omu South London okutuusa ebirowoozo byabwe Luganda Kingdom era ng'abeera wansi wa mukungu Kalungi mu kiseeryo era yebaza nnyo omukyala Kalungi n'olukiiko olw'okuntiko olwasalawo okuleeta omukolo guno mu South London nebale nnyo nebalire ddala era nebaza nnyo abakyala ab'omu South London mwenna abasobodde okujja wano olwaleero okuva mu kyaki ezo ez'enjawulo mu byalo ebyenjawulo abagenyi baffe mwenna abavudde Manchester, Northampton, Scotland obwerwa London mwenna n'abavudde mu makanisa SDA Church, St Church, Evangelical Church, St Alfred, Greenwich, Waterloo Church, Finsbury Park ne St Jude mwebale nnyo okubeerawo ate mwebale okubeera mu kiiko ekiteeseteese mwebale ddala n'okusinga ennyo njagala okwebaza abafudde mu Muslim community kubanga tulwawo okubalaba obugalawo ali agadde waleeko tekomaawe baganga abakyala obutali tetuggwayo twagala muddeyo nate n'abalala bonna mwegolikako baleete tujja basanyukira nnyo okusanyukira buli omu aze wano olwaleero tulina omukisa munene nnyo okubeera nga tubadde mu South London fenna era suubira yakwongera okubeerako nebaza nnyo abayimbi abakwaya zonna SDA Remnants abazinyi abavudde St Church, St Jude abavubuka abaffe abatwadde presentation ekika ekyawaggulu tusaba mweyongere n'okuleeta abavubuka abalala basobole okubeera naffe essaawa yonna twebaza mukwala waffe ayimba special song n'abonna abafuka basitatiinze enzira y'emabega neneebaza akakiiko akatesitesi bannange nanyo omumbejja abeebazizza nenange sibola genda nga sibeebazizza nebaza nnyo omukyala omukulu Kalungi asobodde otukubiriza okubeera mu lukiiko n'okutuusa omukolo guno wegutuuse bannange Ssaabasajja wangaale bannange tweyanze ng'obugalo obwo tebumala n'obwo tebumala nabuno tebumala otyo bakola kyabo basale keeke
buli omu abikule nga bw'atugamba enamba kyeyo namba 2 Greenwich. Maama weddira wano seetukako katonodde wano ono namba 2 Greenwich naye ng'ava mu Muslim community. Maama gwani ate namba 2 Finsbury dawali mukwano bane mundabyeko nanzira akalulu tetulonze bulonzi katolonze eki alonze namba 1. It's okay dawali agotofaayo namba 1 ziri bikufu erukakale tetetubakayo ono alonze luminanti ono alonze St Jude mudewo wamama akatuntu kyero Muslim community dawali bano bave akatuuka ensonga zaffe negubigobi akalulu ono waketishtown alendekera ketishtown kakati namba 1 banange toyanze abalonze namba zonna mwetunde mwabalala mwena mugemu wakati n'ensonga zaffe tusigaze wa namba 1 abo babiri baluminati naye okola kintu ebyo. Then St Jude number 1 2024 kakati mbadde ensala by show of hands ani ayagala St Jude okusavinga omwaka okujja ku lunaku lw'abakyala. St Jude mukoye St Jude banange
bululu okujjako obunaku okabwenera muno bwe nabbye nja kumuteekamu edda. Kaakati tuli wano twatandika ekintu kino ekyokutambuza International Women's Day. Twatandika ne Waterloo, ne tuddako Beckton, kati tuwadde ne St Jude. Tusaba tukitambuze awalala na tukinyumirwe, tugende nga tukinyumirwa worldwide. Leero tugamba nti oli mu America tujja kulumbayo, ffe tetulina buzibu. Okitegedde? Kaakati abakyala bano balonze namba 1 ne namba 1. Ono n'alondera ddala eyiye abbye akalulu, abo muwulira nti babba obululu. Kati ono abbye akalulu, oli tabbye bambi wa Greenwich, yalonze Lunaku. Kakati Lunaku oyo ne St Charles ani gwe mwagala mwefe. Ani asaavinga omwaka ogujja? Siwulidde? Ani agambye? Luminant bavaawo bava North London. Kaakati abagamba nti Luminant North London muluwa? Luminant bannange baluwa? Luminant North London tebasaavinga? Basaavinge? Basaavinge? Kiwedde. Basabo ne bajja kutubebaza nnyo okweviiriza ebiseera byammwe, tukufiirwa naye okubisipendinga wano naffe. Mwebale nnyo mwebalinda, twakatandikira mukolo obudde bw'Aluganda, naye okulaba nga bukyali balamubeera naffe nga tuuza olunaku lw'abamaama era n'olunaku lw'abakazi. Twebaza nnyo bannange, mwefiiriza ebiseera, esente, mafuta, kiki abamu bakodde balungi. Twagala okubeebazaako naye ate abalala tebatuwa mukisa. Bannaffe mwebale nnyo, mwebalire ddala okujja kubeera naffe. Njagala okwebaza komiti ey'abakyala. Bannange abakyala babadde bali ku komiti nga tuteekateeka omukolo guno, nandibasabye mwenna mujje tusooke tukole ekintu kino, kubanga abakyala bano bakoze ekintu ekitatera kulabika, okufuluma out on Friday. Every Friday babadde bafuluma ne bajja ne tuteesa nga tutandika essaawa 2 ez'ekiro, oluusi ne tumala 5, oluusi 6, ate ne tubikeererako, ate bwe muvaawo ate ne bu message ne butandika okuyingira, ogenda okulaba nga kwebaza essaawa 8 ez'ekiro. So abakyala bano bannange njagala okubeebaza mulujjudde kubanga bakoze omulimu munene. Ekintu kino okulaba nga kifaananye bwekiti lwakubeera nga abakyala bano bakitaddemu ebiseera byabwe. Abakyala bano bannange nsaba mubaweeyo obugalo obw'amaanyi. Njagala okwebaza omukyalo ono alinaanye ku mukono ogwa ddyo. Omukyalo oyo ye Nnaalongo Nalubwama, yafunayo n'erya Sikirabanga naye nga tusinga kumuyita jjajja Sikirabanga. Omukyalo ono yabadde mu nsiike ey'ekyeggulo ekyo kitulidde ibadde twagala oludda luno olwakkono okwebaza ono mukulu w'abakyala mu St Jude Omumbejja, mukyala Lubega. Sebo ate ensala n'enzira sayidi eno, ono ye mukulu w'abakyala e Waterloo, mukyala Mwanje. Eva ku mukyala Mwanje nziririra oyo muwala wange
bamuyita Margaret Dungu wa Lusimbi. Abamu bamuyitakyapambalasi baliteekako. Ate mwenzira wali oyo mukamwana wange tolwala kintu kya famire oyo mukyala Lilian Kakandi lwazimu oyo addirira oyo muntu waffe ye Kasule. Ate Kasule ne kalungi toyongera kubuuza kirala tuli ku kintu omukyala Harriet Kasule omukyala oyo yabadde akwata ensawo yaffe kubanga ensawo ebadde yabweruku atubalira ne 5 ezafisseeko n'agamba nti zino maama nziteteekanye nzija engamba ezo ziweereze ku akawunti yange tuzitereke. Amuddiridde ye mukubiriza waffe ate nga mukungu omukungu Gladys Kavuma. Ate oyo omukakkojja wange Ista Mulusi oyo maama kutya muti oyo mumbejja Esther Nakimbukwe. Zino oludda luno oyo ye mukungu Janet Mukiibi. Okutuuka kuzzaako omukyala omukulu w'abakyala mu South London Bendo mukyala Ekikaggwa. Ne tuzzaako oyo muwala wange naye abamuyita Margaret Hamula. Oyo muwala wange naye Barbara Kankonda Kosa. Netuzzaako mukyala Olivia Musisi. Mukyala Senyulo olumabeggaddako eno mu maaso okulengere bulungi. Oyo mukyala Lini Senyulo era naye omukookolo. Netuzzaako Madamu Jennifer Nakaggwa. Naye natuukireko Jennifer Nakaggwa ey'olulimi. Akoze omulimu munene nnyo okutimbako n'Olivia Musisi. Mwebale nnyo mwebalirizala okukolako n'abakyala bonna balaba bayambiko kyasanyuululewatoko mwebale nnyo mwebalirizala. Emabega wali tulinayo omukyala Juliet Jabwe era naye ng'abadde mu kintu. Netuzzaako omukyala awesi mukyalo yonna alongo kitiibwa Mukama yakimuwa buteezi naalongo kibuuka mukulu w'abakyala semukyala golola ku mukono Saalongo Kibuuka golola ku mukono Saalongo Kibuuka yamugolola omukono kubanga waliwo ekiti ekirala yakitiddewekalwinjwe mu mukolo guno. Tetuzzaako emabega wali omukyala Aida Kasasa naalongo alinanga ekiri Thornton Heath lw'Okukuza. Nyabo njagala nabo osemereko mu maaso omukyala oyo Rose Nakibirango atukoledde omulimu munene ababadde balabira emikolo ku ssimu zaffe eyatukoledde UR code netulera nga tusobola programu nga tetukubye obusabo. Ndowooza bamu balowooza nti Thornton Heath beefeebeza bwefeebya naye yo nkola empya kati. Mukyala Nsubuga munnange jangu eno. Mukyala Nsubuga yabadde in charge w'amazina amaganda n'omukyala wa Ibaale Kakaza tetumulabawo muwala waffe ali muzzukulu waffe
kakati okwanjula okulya special eri MC waffe aluwa MC waffe akoze omulimu munene nnyo mukyala wayibaale okubeera naffe tusanyuse nnyo era ng'omukyala bwe yabagambye kakati omuntu ejja agambye tuli North London enkola gye tukikolamu bannanga abakyala abamu abadde batannaba kukitegeera bwe tumala okusalawo bwe tuti ne tugamba nti omwaka ogujja tugenda kubeera North London abe North London ne batandika okutegeka tutegekera wamu ffenna ng'abakyala era twesolooza ffenna ng'abakyala mu communities zaffe netubeera n'enkiiko ebintu byaffe ne tubitegekera wamu kubanga omukolo nga bwe mukulaba obunene bwagwo okufaananye tutegeka ba community eyo tutegeka nga ffenna tukolera wamu naye ng'ekisinga obukulu mu byo okubeera nti abakyala tubeera n'obumu ne tukolagana ne tuyambagana kubanga bw'otunula mu community yaffe tulina expertise nnene nnyo tulina abakyala balooya tulina abakyala abasawo tulina abakyala abasomesa tulina abakyala abakola emirimu egy'engeri ekitali zimu tulina abakyala bakliina badizayina kwegamba singa nga tuba tugasse amaanyi gaffe n'okumanya kwaffe abakyala tuyinza okukolamu wano omulimu omunene ddala obanga abennamirembe ko bazimba ekizimbe kyakalina ekya Mothers Union naffe abakyala abali mu Bungereza ba ladies of diaspora tuyinza okwekolamu ekintu naye singanga tuba tulina obumu so kale bannaffe twagala tuve wano nga tukitegedde tebe bakugambanga nti abange tutandise okuteekateeka ng'omanya nti epuroguramu yaffe abakyala tutandise tubeere nga abakyala tubeera wamu tusobola okuyiga from each other tujja kuyitangana mu seminars tugamba tubeere nga tukifunamu ekyokubeera nti tubeera wamu kale bannange byebyo njagala abaami waliwo eyaleeta sijja giyita complaint naye okwemulugunyamuko nti abakyala tubafaako nnyo ne tubayigiriza ebintu ebyenjawulo naye abaami tebalina kyebamanyi simanyi naye agamba nti n'abaami beetaaga emisomo lwaki emisomo gy'abakyala mukka ffe twekolamu omulimu naye n'abaami we can support tujja kuyamba so bannange kyekyo nyongera okwebaza kwaza balinnya nalinnya agamba bw'abaami beefeeko nabo sinze njogedde ntuusizza mubaka abavubuka baffe abakoze presentation bagenze kale bwe baba bagenze maama abatwebagise twongera okwagala okufuna abavubuka n'abaana abawala abali mu myaka egyo egy'okuvubuka twongere okubeera nabo okugenda nga tubatendeka basobole okudda mu bifo byaffe nga ffe tuvuddewo tuyinza obutavaawo nga tufudde naye ne tulitayalinga amaanyi ne gagwamu agakola tuba twetaaga abaana abato tabalina fresh ideas okubeera nti ekintu bakitwala mu maaso kubeera nga twongera okubeera n'obumu n'okuyinga omukyala byebyo nno kakati akazindaalo njagala okukaddiza MC tweyanzege omukungu mukyala kalungi tweyanze nyo tweyanzege webale kutukulembera n'otutembeeta bulungi paka ku lunaku luno bannange tuziyedde byangu mwabalala mukube engalo kakati abakyala nga baddayo okutuula dijje tubadde tusawayo akayimba naye nga tetunagenda mu luyimba olwo mukyala kitando obadde olina akalango Maama tubalamusizza nnyo akalango kange si kanene
nga olunaku 23 April tutegeka omusomo eri abaana okuva ku myaka 14 n'okudda waggulu nga tutegeka abaana how to get into the city, preparing yourself to get into the city. Bwe ngamba city kitegeeza okola mu investment banking, okola mu those big global organizations. Maama bwagambye abaana baffe balina talents nyingi basomye naye we are not preparing them well for being employed. Kakati tukolagana n'abantu abamu abakola mu investment banks bannayuganda bannaffe, tulina ne ba partners in big law firms betugenda okujja nabo okusobola okwogera eri abaana. Naye nga twagala nnyo abazadde okujja ku musomo ogwo kubanga abazadde mwe musigala mukubiriza abaana bano. Tujja bayigiriza preparing themselves for the interviews n'okusobola okuwandika CV ezisobola okubafunisa emirimu. Kubanga twajja mu nsi muno abaana baffe bafune opportunities. So we need to prepare them for those opportunities. Mwebale nnyo mwebale kalamu kajja kufunibwa. Anange tweyanza ndowooza mukitegedde tupreparinga abaana ate muleeta abaana bazadde temugaana baana ekyala kitandyo tweyanza ngeekolo tweyanzire kaakati abakyala engeri gye munyuma ennyo engeri gye munyuma ennyo mujja kwetoolerawo ebintu nze nja kulonda nasinze okumenya temufaayo oba audience ejja tusabirawo bwetutyo mpolampola akayimba kaffe